Abalungi abali ku SK Media mbaniriza era mwebale kubeera nga mutugoberera. Olunaku olwaleero nkimanyi buli omu ekimuli ku mumwa kalulu. Yes, era sinza kukibuusa maaso nti omu ku bantu abasinga etutumu mu kalulu kano ye Robert Kyagulanyi Bobi Wine. Bangi no ebyobufuzi bya Bobi Wine mubirabye jjo juzi nga yesimbewo ku bubaka bwa Kyaddondo East. Wabula ono famire ye nayo yennyini ya byabufuzi. Era olwaleero ngenda kuba nnyumyamu ne mukulu we amanyiddwa nga Eddy Yawe atubuulire obuvo n'obuddo bw'ebyobufuzi mu famire yaabwe n'okuba nti Bobi Wine osanga history oyo kwasinzira okubeera nga naye olwaleero avuganya ku kifo ky'entebe ennene. Bino biviira ddala eri eggomba okutuukira ddala ku kibuga Bobi Wine gye yajja ng'omufumbi wa Ccaayi. Enjoy. Eddy Yawe, okuyimba mu famire yammwe kwatandika ddi? Tebyatandikirawo nti nina studio no. Nze twatandika okuyimba edda nga ffe maama waffe yali Protestant nga taata Mukatoliki. Naye nga kitaffe ali nnyo music taken up. Olw'okuba nti Protestant oluusi bayimbanga bulungiko mu kulaba kwaffe okukola amaloboozi nga tene maama muyimbi. Sunday emu twasabiranga ku kasozi ke bayita Kasaka. Waliwo Reverend bamuyitanga Reverend Nsaale yayigirizanga bafire lutayo okuyimba kubona bakolera gomba. Kati bamaama nabo mama yayimbanga. Kati okwongera ku taata okuba kwagala nnyo okuyimba n'atukkiriza nffe tugende nga mu kwaya tuyimbe. Abali abakulukulumu ebiseera ebyo byali nze ne Chairman Nyanzi, kuba Chairman Nyanzi ye mukulu wange. Era nzijukira emirundi mingi nti maama bwakolanga ekibonerezo. Embooko 5 oba okwata oluyimba mu njatula. Embooko 10 oba okwata ennyimba 2. Kati nze natyanga nnyo kibooko. Nagenda okwesanga nga ate ennyimba nzikoze eki nzikutte. Maybe naye nanfayindi nagenda okuwuliranga nga mwana nayimba bulungi. Ne mukwaya ne banjagala. Kakani tubeerawo nga tuyimba. No sooner than later kitaffe JW Sendamu Mugenzi n'agenda mu byobufuzi naye nga ali attracted by our grandfather Joseph Walakira. Joseph Walakira yali musajja nga be basajja abatandika obuyeekera mu district y'Empigi. Era Mawokote awo ekibira ekyo yakwekera yaliisa nnyo abayeekera. Kakati olutalo bwe lujja jjajjaffe afiiridde mu lutalo wamu taata waffe omu Danieli bamusaliddeko omutwe mu lujja ng'atakwese taata musiringi n'abayeekera lubakwese awo tuwaŋŋanguse. Music abadde abuzeebuzeemuko ate yaddamu nga tuwaŋŋanguse nga tuli ku booda y'Emutukula. Oluusi butafirietinga n'ekyotera. Kitaffe bamukutte bamukwata ne tugenda okumulaba. Nze nafuna chance okugenda omulaba. Nali mu ndowooza 3. Okugenda okumulaba nga twatuukawo bamumaliza musala nviiri nga bamusazisa bicupa. Nga bayeekera be bakutte okubamaaki nga babasala ekiwalaata. Ekkomera lyali Masaka Kasajjagirwa. Kati n'atugamba nti mwana wange sandigambe kino naye badde bagenda kunzita gulo. Ne mu kwegayirira okungi banvuza abajaasi ne bantwala mu banka n'ensayininga ssente kwe kuba nti ndi wano. Naye era munsabire ne koosi ey'okubiri eno ngimaleko. Obusadda mumulaba ffe ne batwala mu kisulo enkoni eyo ne batuteeka eyo. Bwe batuteekayo sole okulandagamu akatonotono tetwaddamu kulaba ku bazadde baffe. Olwo olutalo mwaluyitamu mutya ate nga mulabika mwali baana bato. N'ebiseera ebyo batugamba walingawo okuwamba abantu ne babayingiza obuyeekera. Kyali kiro kimu ng'enjala etuluma nnyo ne tufuluma obweru.
tugenda okufuluma okubba akawunga ak'okumakya following dde akafiseewo abasajja bali bakutte ebiti n'amajambiya ne batuwamba. Bwe batuwamba twalina abaana nga 5. Oba omuvubuka bali bamuyita Kawuki yalina yenye eddalu. Ne tutuuka Samuel ne twebaka. Kawuki n'agamba nti ngenda kukuba. Tuli bwana butono waliwo owa P5, 6 ne 7 ffe tuli nze ndi mu ngenda mu P5 I think. N'akuba omusajja bali abalala bagenze nabo batambu n'akuba omusajja ekiti ku mutwe omusajja n'alamba ne tudduka. Twandibadde katuli bakadogo. Ne tuddayo ku kisulo tutandika okulya emberenge embisi ng'emmere. Nga tubba muwogo okulina n'ekisulo ekyo batuwa ekikopo kya kasooli omufumbe like 3/4 nga kyogenda okusiibirira. Kati nga ffe tuzuukuka ekiro ne tugenda tubba muwogo naye nga tuka mukazi oyo musezi naye nga muwogo omutakulanga emmese bw'oti n'otuuka ku muwogo n'oliira kuli paka. Tuba tuli awo nga wayisa akabanga tugenda okulaba taata ng'alabise. Yajja akutte omugugu ebiseera ebyo tewali handbags omuntu asitulanga mugugu. Kati ng'agamba bannaye mbatwala bantadde abakwano bange abasinga baabase naye katwasenze kyotera namutukula bwetwafirietinga bwe tutyo. Olwo Robert Kyagulanyi ng'aliwa era okuyimba kuddamu kutya mu family oba mwabisuula busuuzi? Awo Robert Kyagulanyi twakoma okukwatagana naye nga ffe tugenda mu kisulo nga ye asigadde ku faamu. Waliwo omusirikale gwe bayitanga Sokolo gwe baatugambanga yali anoonya muzeeyi ng'ajja atta aba DP yali atwala Gomba area. Kati ffe bwe twadduka abali bamaze okufeesa ezivuddeyo nti zimanyiddwa nti baana bamwesentamu abaana abato ne babula. Kati eyo naye babulira eyo. Eventually ne bagenda bakwatagana ne maama yali ate akomyewo waka gye bamuzaale Kamwokya. Ffe ne tuba nga tetuli mu kisulo tuba ne tukwatagana ne taata saidi z'ekyotera. Okuyimba kukomawo kutya mu family. Kati abalokole bajja na technology nga omwana omuto osobola okukwata akazindalo n'oyimbirako. Oli asobola okuba ennanga ng'erimu some kind of modernity. Meme yange enywerera nga osobola okukola ki nga kyattractinga nnyo okusinga eno bakatoliki gye kikola ki gye tuyimbira amaloboozi. Kati nali nokulaba nga kinsikiriza nnyo nga era tuyitaayitayoko ne basisita bange abamu tulina basisita bangi babivaako vinga bayimba tuyimbye tutandise okuyimba. Kati lumu tuba tuyimba nga tuyisaamu muzeeyi ajja ssaawa nga 2 awulira abayimba naye kweko Samuel bana mwayigiddewo okuyimba nti awaliwo pasita najjayo ekibooko n'agamba mwalokose muddemu muyimbe tuwulire. Kati wagenda okulanga kibooko egende mugwako mpola ku ttaka n'akaba amaziga. Kaakati n'atugamba nti kwe muziyimbe naye njala munkyusiza oluyimba luno. N'atandika okuyimba twabonaabona nnyo mu nsi y'oboto oyo. Kwegamba ate n'atugamba nti muyimbe naye temulokoka naye mugendeyo okuyimba buyimbi kuba yali musajja mukatuliki nnyo. So okuyimba ne kujja mu family. Tuyimba abanyanza abo ne batujoyininga ntandika okuyimba. Nze nayimbanga sometimes Balton ne tena ne tuyimba. Kati taata kiwaffe kyamukonsolinganga nnyo nga balowooza banna abafudde mu lutalo n'ebyobugaga byaleka eggomba. Kati nga ate afuuse erejjirwa musuubuzi tuli ku mizigo bwe twamuyimbiranga ng'atereera. So bwe yajjanga n'atugamba muyimbire ng'atufuuwa. So okuyimba okw'abalokole n'okufuuwa kwa taata kwaleeta nnyo okuyimba mu family. Watwala akabanga nze ne binnyumira. Abalala n'obulokole ne babuvaamu. Abalala bwe batandika okukula nga bw'omanyi nti omwana baba mugamba nziniraamu awo bw'atandika okukula oluusi ali asonyiwa amabi agenda okulaba nga bimuswaza. Naye ne ndaba nga ate nze kigenda kinnyumira. Neegombanga abantu babiri. Neegombanga Jimmy Katumba si eri Wamala no. Neegombanga Jimmy Katumba ne Fire Lutaaya. Kati era ya Fire Lutaaya twawuliranga nti omuntu eyava eggomba ng'ate ayimba ng'ate naffe tuva Gomba
nendowooza nange kisoboka but basically nina okulanga egimanyi eddoboozi ninga limedde nga bwe ngenda mu nsonda eya room nga tumaze okusoma nga bwe nnyimba besi mpulira jja nentandikanga okuyiiya obuyimba bwentyo kati eventually bwe twava mu day school netugenda mu masomero nagenda ku St. Henry's College ekitovu okuyimba tekwali kungi nnyo naye nga tewaaliwo ngawo entertainment so once upon a time Jimmy Katumba najja Masaka eyo bwe yajja Masaka ne baleeta aba entertainment team okuba nga bawadde ticket okujja mu show I'm getting so much motivated kati netubeera awo nga wetusoma naye ngaokuyimba ekitovu si kungi wawo twakola eddalu netukola strike netukuba abatutiize netukuba abaana emiggo nga tugenze abaali bajja aba S1 awo ne batunywa ne batugoba taata ne bamulagira nti waliwo father akuba obulungi kibooko bamuyita father Katabi w'Emityana eyo kati ne bantwala eyo netutandika then ekyokuyimbira nekinzigira mujja kirwivinga nnyo okuyimba ekyokuyimba ne mmanga nkyakyagala nnyo ane essomero lye bantu temuli abakatuliki ennanga yaffe y'abakatuliki ekooloba bukooloba ibwetisi erimu ekikiri ninga nkoze ntya kakati nze nga mpuliza music nenziddamu nenzeyimbira era lumu nzijukira twali mu ttiimu nenjoyininga kyakikwaya twali tuli basirikale ba Bikira Maria kati wawo akayimba bakayitanga twakayimbanga Bikira Maria gwenyafo mwagalwa kakati nze nga njiya butena bwange nembuyiza eri omusajja atukokinga nga muzibu nnyira mukambwe kyakugambye kyoboyimba genda okulaba byaŋŋamba nga tebyakoolooba era okuva kwolwo ne bangoba mu kwayi eyo nga nze byennyimba biri little pop tusoma ngenda fast forward ngemazeeko S4 ngenze e Makerere University mba nkyasoma e Makerere nenfuna chance okuba nga ntandika okukwatagana n'abantu abayimbayimba nga mbawuliriza mbeegomba ndaba ba Geoffrey Lutaya they are free to sing in their family n'abalala ninjagala obikola kati muzeeyi naŋŋaana ne maama naŋŋaana nenzirayo nembalumba ng'omuntu ng'abannyonnyola maga naye kakati bwe ndeeta ripooti ennungi ng'ebintu sibigudde mumpa nsonga kiba kiŋŋana okuyimba taata nannyenya omutwe n'agamba mukyala omwana akubuuziza bw'aleeta ripooti nnyingi n'agamba tulaba abayimbi baboonooneka banyumba bamwe naga nedda nsobola okuyimba nga tennasoma era lumu baali ba interviewinga Moses Matavundoza baali bagenda London omulundi ogusooka nga Afrigo nayogerako ko mu Luzungu agamba nti kakati abulabaawo n'abo bagenda ebweru bakola ki baba basoma then I was allowed era maama yangulula keyboard yange yasooka keyboard ezaffe ezedda yali band number ng'oteekamu n'okuba accompaniment n'oyimba nentandika okuyimba awo mpola mpola nga bwenva Makerere nayina ekamwokya ka rehearsal room nga tusulayo every Friday nga tusulayo paka ku makya awo twalina basista baali bavudde Gomba nga Feibe Nasolo Betty Mpologoma n'abalala nga bayimba mu kwaya kakati ne mbayita batuyambeko nga ku maloboozi kuba Feibe yali yatusooka ate mu by'okuyimba nentandika katimba kayita Dimension 2000 nga tulowooza nti omwaka gw'2000 guli wala nnyo kati bwe tukatandika kalimu ba student era tugenda tuperforminga mu masomero kakati mu bafumbanga Ccaayi nga tuzze okuyimba mwalimu Kyagulanyi Robert Center mu biseera ebyo yali tannabaako na nickname yonna ndala ng'era bye batufumbira Ccaayi bwe tuba tukooye nga bazanyira ku nga bateeka mu beat mu understanding yaffe ebyaffe ebyokukoolobamuko gospel nga tebabyagala nga bo batunda ennyo Kyagatemas and Prayers no sooner than later najoiningibwa omuvuka mutasifaayo. By the way, Bobi Wine yali amaze okwetuuma lino erinnya ly'alina oba yali alinayo eddala? Kati batuuka okuba nga Kyagatemas and Prayers Robert Kyagulanyi yeetuma Bobby Rob MC. I don't know why, but ndowooza MC lyalikola nnyo nga ne Rasta Rob MC bwe yaliwo n'abalala. Kati olisifaayo ne yeetuma Master Parrot. Kakati ne batandika okuyimba ennyimba ng'onayimba ng'ona addamu nayimba era ennyimba ezimu tezaafuluma because the world waliwo recording. Kati nsoma
graduatinga mali Makerere nimba sinamaliza nimba twala koko mukasiukira studios ebiseera ebyo abantu abakuba music ote babaniriza nnyo era wo producer gwe sijja kwogera linnya eyatufulumya nga atukutte ku nkoona ndi wakindeese abantu mu studio nindeka nakwata muganda wange Paulo kati pastor ne Robert Kyagulanyi nimba introducing akasuka studios era nsasula ka project ya kasooka buli omu chance we yankwata nefuna scholarship okugenda okusoma amawulire e Netherlands era ekyalo kyampeka taxi zawere 15 zave Gomba munagomba ngagenda okulinya ennyonyi bwentyo nenyingira ennyonyi era nengenda nsoma bwe namala okusoma ebiseera ebyo nga bwogenda e Bulaaya intention y'okudda eba ntono kati era nze nzijukira nti bakwano baffe twasomanga nabo nga buli afuna visa akukyawa kuba tayagala further contacts njukira nti ebiseera ebyo twayaganga nnyo bayita ba penipo ofuna omukwano gwe bwerusobo nengenda Netherlands okusoma semester yasooka nze omu ku baasemba kuba fi Makerere tewaliwo computer ate wano byolisearchinga ku computer byoddamu but as time went on nengenda nga mbeera mu makati yatugenda okumaliriza nga ndi second best nenfuna scholarship endala entwala mu America bwe ngenda mu America definitely okuyimba tekwali saafuna chance mango ng'ogenda nga gwe omupya olina okufuna ticket ekutwala e New York kakati walungawo shows ezabangawo ku Sundays ne Wednesdays naye nga bakujajingira mu seconds ezisooka kadira ka ticket kenasooka okufuna nga nze mmanyi nti music waffe alinga w'abakongo nti wabawo climax awo olina okulagira kyoyinawo naye nga tebana bakujagira mu seconds ezisooka era kasita otandika bwotyo nga bagamba kolaki vayo nagenda mukwano gwange naye yali ategese music ngo wange yali apudde Liberia era bamugobaayo nange saagendayo ebyokuyima nensooka mbizaako wabbali netandika kuyiya buyiya mba ndi awo nga maze okufuna paperwork wa America nintandika okufuna deals endala nenfuna connection yantwala Nashville, Tennessee okusoma voice on voice recording ate bwe nagendayo ate nekiba kirungi bwe namala okusoma eyo nengenda for internship nengenda e North Hollywood nasooka Northridge ninsanga bakwano baganda bange ba Hemdi ali manamakula actually we even shared a house kati nimba ate nkola ebintu enyongera okusoma production efanako bwe bityo awo Bobi ayiza akayimba kebayita akagoma kati nagenda ne muconnectinga nagenda mukasiwukira naye nga tewayingirikika nasangayo omusajja gwe bayita Robert Segawa kati now akola but that time he was a producer namugamba nze Eddy Yawe era manze muganda wa Eddy Yawe nze Robert Kyagulanyi naye mbadde nsaba kumproducinga akayimba era namusanga kenda kweza naga nti oluyimba Florida era nagituuma Yawe kuba nali simumanyi kani bakola akagoma era ngendo okukomawo before I came back nembeerayo concentration yange yali yakubeera mu America for some good time but nga nkyali eyo tuli abaana bangi nga 3 naye ono yali mukwano gwange not because we shared music but I think he saw hidden in me nti no asobola okuba nga nze oba asobola okulanda olusinga bwe nanze nangamba nti baba Yawe tufe n'omusajja tebagamba ete naguze studio nagitandise nagamba leta studio akasajja akatota nti ka brown head ndikeeka nti ka million omusajja atukuba hiti agenda ina mukazi we mugagga amutwala mbago pana record ngati tulina botukuba so nentandika birowooza kunange Uganda nentandika okubanga njimisinga kakati nentuleta studio nali njikoze dream studio nga yange ekirozo ekyokukomawo nekitandika okujja ntandika n'okwebuuza ye waaki abantu bagenda e Nairobi okurecordinga nga maze okufuna specs za studio ze Nairobi nga kyenina wano mu America kisinga lwali olwo nenkwata entanda yange nengitikka nendeta ebyuma nina akayumba kange nali nazimba mu buvubuka ekamwokyawo nenkatematema netutandika kye bayita Dream Studios
Dream Studio project yaffe yali Bobi Wine in beginning. Awo nze n'okuyimba nali nkuziza wabbali. Twatandika like youth in a competitive way nti eno timu yeyina okuwangula. Era twatandika n'olimba bayita Nakkazi n'ennyimba endala nnyingi zonna. By that time Bobi yali asula awo ng'akyali girlfriend and boyfriend with Papi. Balinawo room awo ku studio nga basula. Ng'obudde obusinga ng'abalala tebannajja tubufuna mu studio n'abanga ayimba. Kati waliwo oluyimba olwakawala akalala kajjawo nkerabidde n'erinnya ne kayimba. Ne bagamba nti tugenda tutrustinga ku studio eno. Kati abayimba abo be twayimanko nabo nga bazalawa bagamba nti naye tuba tumumanyi wano. Tasobola gaba nga agenze mu America myaka teginewera 10 n'akomawo ng'ate pro. Kati aba Eagles Production by then ne bagamba nti ku upcoming ne baleeta omuvubuka nali simanyi bamuyita Haruna Mubiru nga naye akyeyi yali awo. Kaka ne tukuba ekitooke. Abadde upcoming asooka ku stage nga yasembayo ku stage waba okuyimba this time. Kakati awo bandi regime yonna neryoka eyiika. Ng'ogyeko erinnya lya Bobi Wine, abantu mu ghetto eyo twawulira nga bamuyita His Excellency the President. Kati ekya President kino kyo yakyeyongerako atya? From where he got the name President, yennyini akimanyi ne Katondawo. But I think buli omu yali anoonya vision kwegamba weetuuma erinnya obaako kikyokoze. Abalala bajja ne beetuuma badokita, abalala oba wakyegomba dda oba yali akiroota oba it was a miraculous thinking, I don't know. Naye neyita nga yakweta His Excellency. Nze ne ndowooza nti maybe kyekisembayo ku kiri available wano. Abalala beetuumye oba amannya amalala bali baagatwala kubanga twalina Emperor Orlando twalina ba Emperor but this time Chameleon yatanafuka dokita. Twalina abantu bangi mu rankings ez'enjawulo. Matayiga Bajeno Mega D bonna ng'amannya nga bagatutte kati ndowooza n'apinga erya President. And waliwo abasomesa bagamba nti kyoyogera kyeweetuuma kyekikutambulirako era batugaana nnyo okuvuma abaana baffe obusiru kuba buyinza omugobererako. So maybe it has somehow followed him. Kakati najja ng'ayimba. Okwebelievingiramu ndowooza ye advantage esinze omutwala. Waliwo Katonda yatonda abantu bonze bye sisobola. Nga calculation zange zicalculating nga no, that's not me and I don't want it and I won't do it. Kuba nzijukira bwe yagula emagere eyo twamwerekeranga family nga tukyalina obudde tulina abaana batono ebyokola si bingi nnyo ntumuwerekera okugenda okukola. Mga muganda wange oyinalo nokuzeeyo nenze sikola ki sisobola kubeerayo oba okitegeera. Kati naye kati watuukika era waki walungi. Was politics his thing okuvaawo ng'atandise okufuuka star? It wasn't. Because I remember yali yesimbawo yali Nyanzi nga teyesimba kuwa LC1 ekamwokyawo. Ngenda okukomawo ku America ng'agezezaako okufuuka kansala nga Bobi tabiriimu. Nali ndi awo nga ffe tuwagira buwagizi twetisinga emizindaalo nze mu 1996 nali va mu kyakumeka naye nga nze neetikanga amplifier Kawanga Samugere kwe yayogereranga. Before I went to the US, we were one of the boys that were taken n'abaana oba baali ba ISO nga oneruziga tuvuddemu agenze mu NRM baatukuba emiggo era bakwano bamu batukola ebintu ebya unspeakable ne babasiba battery ku busajja ng'ate ebiseera ebyo gavumenti yali Mwami Museveni takwatwako was a darling nga tolina wokola ki asobola na binyumya. So kyekyandeetera sometimes okwekizitinga nendwalwayoko. Bwe nejja ne neesimbawo mu 2011, it was not my calling. It wasn't. Sibanko nti njala kwesimbawo. Olwo akalulu ako kakuyisa katya okuba nti tewayitamu? And by the way, DP abaali ba Confronting nze nzijukira bajjayo ne balooya baabwe ng'osazeewo okugenda okuwaaba omusango mu kooti. It was unfortunate that nawangula akalulu ne siyitamu naye I didn't think it was the end of my life. Netugezaako okugenda mu kooti aba DP bennyini ne basalawo nti nsereko engeri gy'awakanyiza Mama Mbabazi. Ffe abadde bakuwadde balooya tusazeewo tetugendagenda mu kooti.
ate bajulizi bange. Ng'olwo Bobi Wine mulwaleeza ajja. Mu kalulu ako I think Bobi yali tayagala kwawula nnyo mu bafaani be era yalabika ku rallies 2 nakola rally nga 18 yalabikako mu rallies 2 yalabikako I think Makerere Kivulu somewhere awo then n'alabikako ndoza ne Nakasero. His political ambition had never showed up in my eyes and my idea. Then after ningenda mu kalulu ebyakalulu ne biggwa n'atandika naye okuyimba ennyimba eziri a little bit political, what you think may be political. Ndowooza nti as omuyimbi afunye ku stardom eya waggulu is trying to behave an opinion leader okubanga alaga nti no, the country I desire to be or to stay or to that the country that I own should take this way. Natandika okuzimba muko nayimba awo buli temutwawula nayimba waliwo nakayimba kanke nali nyimba najja nga ateekamu ebigambo kaliwo akayimba wakayimba nja kajjukira mu maaso awo yajja n'ateekamu ebigambo yayimba Mr. Minister, why don't you come to the ghetto? You got your votes from the ghetto, something like that. Nga naye nga alinga asulamuko obusuuzi naye nga ekyokubanga alina opinion sakyotako nti ye alina okuba opinion. You get my point? So netutambula naye nga kiki ekyakuwaliriza okukyusa constituency okuva Kampala Central ate n'ogenda Olumbeeri gye mwattunkira ne Ssemujju? My brother had ideas of standing mu NRM Nyanzi nga eri alangirire nti agenda kwesimbawo kuwa wemupi ku NRM ticket Kampala Central. Kati nganze omusajja omuganda ate ategeera nganze nga ndaba tekifaanana bulungi ate muganda okubanga ate agiyidde mu kaadi ya NRM ate nze nzigiddemu ya DP twesimbawo ffenna mu Kampala Central. Era abantu bangi bambuuza lwaki mwami yawe waseetuka. Point yansesetwa zaalinga 2 ne majorly I could not compete with my brother. Ninvaawo nenzira kuba nali point ey'okubiri already nali nshiftinze amatanda gange. Yes, kama kyawo kyali wange nayo ne property naye nino nali mbeerayo. Ate ng'eno tewaliwo DP candidate ate nga nze ndi wa DP. Kakati nengano kanshiftika enzira eno saakola bubi naye ndowooza olw'ekisumuluzo ne okubanga najja leti mu kalulu I did not perform under the ballot because balowooza nti omuntu kasita obanga towangudde oba ogudde. No, failure is when you perform under mark. You can pass nenga sigokozeki sigosinze. So era ne mu kalulu kana akabaddewo ate Bobi yali wa Besigye ate nze nali wa Mama Mbabazi kuba era twawakananga mnyinaga nti nga ye akola peace nga ffe tukola go forward ne DP. Kati netutambula bwe tutyo akalulu ne kagenda bwe katyo era wafuna n'akalulu okuggwera tekirowoozaako naye ndowooza buli time ereeta ekirowoozo mu ggwe ku budde obwo obutuufu. Osuubira turning point yaliwa ey'omuvubuka ono? Sitenda Ssebalu bwe yawaabira kantinti n'aloozinga siiti ye ndowooza ekirowoozo kyajjira mu budde obutuufu nti ye lwaki tokola ki teweesimbawo. Era ndowooza sitenda bakutegeera nti Bobi Wine ajja kwesimbawo teyandiroopye naye that was a good timing for him najja mu kwesimbawo kuno. Politics is contagious and it is that kind of feeling egenda eyongerayo tesobola kugamba nti kankome wano era okujjako ng'okomeddwako nga nti bannaaye neesimbye ku kino yuba president ate nti yibannaaye ogenda okuba ejjinja nga abawagizi bawaga. So mu kwesimbawo ako konna tutambudde tetwakirowoozaako nnyo naye ndowooza kigenda okuwunzikira. Omusajja bamuyita Kidandala yasaba essaala netwewuunyisa twali tukiteesezzaako tuli ku after swearing in ceremony kinagwawo okusaba essaala agamba Mukama tuyambe tukwebaza olw'omwana woono Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine
nindoozi oluyina ensonga lwaki yeetuma pulezidenti tusaba era mukama kibeere. From that day on, I think it has been a driving factor. Oba ekyokuba president yakyeragulako ng'ayitamu muno music wa politics gwe yajja ng'ayimba twawulira nga bululu tebutwawula n'ebintu n'ennyimba ezifaananako bwe zityo. Not everything you sing about is you can live it. I mean living into osobola kibeera. No. Nze edda nayimba gospel lwavaawo era sayimba ku mukwano, nayimba akayimba bakayita olubengo nga mwali munnyo Ssemwogere ne Circumstances agenda awo. Muba omanyi nti ennyimba lwakuba nti luli temwabifa nka bannamawulire, ennyimba ezimu ze baasooka okugoba ku mpewo n'otukubya emiggo bali bayita Pearl of Africa. Bw'osanga nga abantu abazuulako nga Geoffrey Lutaaya n'abalala, nze nayimba nga politics. I sang a song nga mulimu retrenchment, mulimu VAT nga tukyalwana against value added tax, mulimu selling of government parastatals. All issues were put in those songs. But I was not singing nti nesimbewo awanjagala ekifo. So, but it's a calling. It's a calling. You can sing about actually biriwo ebikujjira n'oba ng'olina obiyimbako ne nga toyagala obibeere. So I think yali teyeetegekera kuba yali a capital. No. Kino kimugwiridde. But why Bobi Wine for this time struggle? Yeah, why Bobi? Number one, ebintu bino tembijjaamu Katonda ne right timing. Nti nkwe example nti bw'otuuka okuwasa nga gwewula otuusiza okuwasa, tojja kuwasa muwala ali China era mu bawala b'otera okulaba kujja okupiikinga choice. Right now bannabyabufuzi ababaddewo babadde bakoze bye bakola. Actually it has been a foundation. I cannot disregard or disrespect them. Naye abantu baagala enkyukakyuka. Bw'oba nga stage ebaddeko kadongo kamu nga mu show ya hours 6 nga ssaawa 3 babakalakase nga mukyuse muleteeko ku music omulala. Bw'oba nga kubadde kwegamba funga muganda wange Dr. Kiza Besigye talina kyakoze bantu, kyabadde akola kibadde kituufu. Naye maybe abantu balowooza nti ate katulabe ku muntu avuddeko mu area endala. Ne training eyawukana yinza okuba nga oluli byadde ayogera badde bituufu, naye kati ate no bw'abyogera mu ngeri abasinga obungi bagitwala. Agamba abantu abawansi bakyangwa nnyo okubirivinga ensonga lwaki bw'oyimba. Nze nayimba nga Oluganda oluli straight up ate nga njagala lwe bayiga. Ennyumba ne zitunda naye kati bweyanika kira tukiggale n'okulaba n'omukadde azina ate n'ogandedde ate bino nano oluyaaya ate nabo baluyingiddemu. So change kati ne timing yali mu time eno nga Ssemwogere bwe yali mu time eri watekubawo abagezi abali bamusinga oba bamwenkana nga Sebagala bwe yali mu time ye nga ne Besigye bwadde mu timing ye. Ekyawukana nnyo kino nti kino kiringa ekiguddewo obugwe, nti kiringa ekiteetegekerwa. Naye era Katonda bw'anaaba ayagala okukola ebintu ffe abitukweka n'atulaga amaanyi ge naga nsobola okukwata kuba background ya Bobi ku muntu ku bantu abakungu ennyo si ennungi ennyo. TV gyebadde eraga enviiri, eraga biki, eraga ebintu bingi nnyo nnyo. Naga nti kwegamba Katonda bw'aba ategese ekintu ye amanyi wakiisa na bakabaka edda babakwekanga bakubakweka babakulizanga mu bakopi okumanya so abeggulumira nti abantu bagenda okukulembera bayita mu mbeera. Naye just imagine nti kabaka singa abadde ku level yagwa n'ategeera ate ekiruma omuntu wa wansi tamanya kumanya nti abantu basiba babasula enjala. Naye ku byatuuka ku Bobi Wine mu Arua tubijjukira, bamukubye fese ulubadde atuuse ku bizibu eby'amaanyi. Temufunamu muli kutya okuba nti omwana ono akyenyigira mu bintu bino oba mwamuleka muntu mukulu akole kyayagala? Kakati nanti abantu abantu nno nkankubulenze kankwekeza mpwemu. Navanga waka wange gyengamba eri gyensula
nentekamu akapale kange ak'omunda nenyambala essuuti neŋŋamba nti kanyambala essaati ya brown era olabe kasikomawo. Ebyobufuzi sija muzimu bwe kiba kikutembye muganda wa nowe mundu oba togiraba. Era bwe twagendanga mu okutuwaaka tulinza awo Dr. Taze neŋŋamba Brenda Nabukenya be my assistant tugenda kulumba kati okutuwaaka aganyo tulapu ki mu kibuga naye nga kwolwo mmanya nti ndabika sikomawo era ne ssente ez'akameeza ntekawo za nnaku 3 era oluusi n'okumawo ng'oluusi emigo bagikubye oluusi notakomawo era bakulabira ku TV nti kazi yatugambye takomawo katutege NTV akakawungeezi era ogenda okusanga kasita kikutemba. There is whenever you count one step and other you might not be allowed to get stuck on the way. Ate n'ekirala buli wogamba nga abantu ekigambo oba okyegamba bw'ogamba bano ntulumbe ate gwe n'osikattira ate bayinza okukuba emigo. So bukkiriza nti Uganda yaffe ffenna oli natakuwa nsonga nti y'oli yekka. By the way, it even comes to the opposition. Mulimu abantu mu opposition nno bamanyi nti nno bo be balina okulwanyisa gavumenti eno yokka okuvaako, which is not right. Era entalo ezisinga bw'oba ogenze ku mitimbagano gyonna tuba twerwana okusinga bwe tulwanyisa gavumenti eriko, which is very unfortunate. Olaba ttiimu eri ng'omuntu tali ne ogamba nti gundi nnoza tanjagala sijja kuwa examples. Teyampagira kuli nenoza kampagire n'atakuwagira n'akulwanyisa ku kino ABCD. Naye kakati bannaye baganda ba tuli mu kulwanyisa musajja ono aveeko. Tumaze 11 hours tuli mu kwevuma. Ye tugenda mu attackinga ddi. Kati erukuwa metera okubaawo mu bintu byaffe ebigenda bitukonya. Era nakati naye ndo kimanya abi experience nze nnyo naye obadde ombuuza emiggo gye gyaluwa. Emiggo nno wawa abantu bangi abakubiddwa emiggo negitawulika nti bagikubye naye nga bakikoza ki bagikubye naye bagamba yeeweza omumba gwe basikuba. Era kyetulumba oba kyobalumbye oba okikola ki oba okimanyi. Era oli bwakugamba nti nja kukuba nga kyoyagala okimanyi ogamba kangumira emiggo nkikole ki. Bonna bamandera baasibwa, abantu abalala battiddwa n'okuttibwa bangi abafiddwa mu struggle bangi nga nabo bali baagala Uganda ekyuke naye ndowooza oteekako tafaali. And actually it's not his si omu kuba kati the dog that bites me bites him too, or rather the dog that bites him bites me too. Nti ffe twasangibwayo nga tuwakanya obanga okulidde mu family nga musera mukulu muto nawe notandika okusera nga mukulu tekiba tekiswaza bwanga okulidde mu family y'ababbi oba okitegeera noni bamuganda bamukwatidde kawempe nga ate naye yatandise naye mubanga mbadde bakristaayo ne basanga ate oli mubbi kyekikola amawulire kyobola nti kati nagamba jjajja wange bamutta mu struggle okujjako Obote. Kitange omuto ne bamusalako omutwe. Tulina baganda baffe abali mu lutalo olwo. Tubadde mu opposition all through. Kakati naye bwajja n'alumba ye timing entuufu ye bwajja n'alumba ate nga alumbye office nene. Mu mboozi yo ng'otandika ogamba famire yammwe mwali ba Museveni nnyo mwawagira abayeekera naye ate akadde kano muvuddeyo okubeera nga muwakanya omuntu gwe mwayagalanga ennyo. Lwaki temunywerera ku President Museveni? Takyali mu nsa? Kakati ffe kitaffe tugenda okukula nga bamuyita Bulaaya. Sinali sirowooza nti yali agenzeeko n'ebweru naye lwakuba ndowooza alina amasappe mangi ng'alina n'efaamu bagita Bulaaya Ranchers ng'eriko mayiro eziwera 5 ez'ettaka ng'era omusajja yasoma nga tulina ebirooto. Era mama waffe ffe yatugambanga nti mwe DP kasita ewangula mujja kuvuga obugaali ebiseera okuvuga obugaali nga kya bbeeyi nnyo. Okulwana entalo bwe kujja baganda baffe abakulu abamu ne babatwala ne mmagye ffe ne tubonaabona. Maybe I would be further than that. Maybe I would be having a PhD that I'm just seeking to get now. Contribution ya muzeeyi wange nga ffe tufumba emmere y'abayeekera
ne Yajja wange yali etugiddwa butugwa. Kakati netubeeraawo netulindirira ente ne batandika okunonako ente emu, bbiri, ssatu. Muzeeyi yatugamba nga tulina ente 107 ne bagamba wasigadde 4 paka ate Obote bwe yakwata muzeeyi n'amukuba mu kkomera. Tuvudde mu lutalo tusuubira paka kaakati. I'm 40+. Tukyasuubira. Abantu abamu banyiga lwakuba tebabawadde bibadde babanja. Titwabanja, tugezezaako okusoma mu bugubi tubaddewo naye enkyukakyuka ffe gye tunoonya. Bobi ayinza okuba nga alina ebiri extra byanoonya ku ebyo nga nange nina ebiri extra naye basically ekisinga otugatta abantu abali mu opposition kwe kulaba ku Uganda ng'ekyuka. Kati nze ntambuddeko mu mawanga nakeera okutambula natandika mu Gyakyendi okutambula afuna opportunity eyo. Ogenda okuyitawo emyaka 8 ng'ensi gye mbadde mu footing oba eri wansi wammwe nga bw'olandinga ku kisaawe kya njawulo nga ebintu bikyuse. And the biggest problem is and what I believe in, power corrupts and absolute power corrupts absolutely. Nti gy'okoma okulwawo ekibadde ekyaffe kifuuka kikyo n'aba kwetoolodde. Gy'okoma okulwawo the entire block becomes absolutely yours. And once it becomes yours, you defend it with the last energy you have. Nti kino kyaki kyange. Obuzibu obuliwo nti tuli mu nsi nga wawaawo alina okufuga n'abeera n'okufugibwa, which is not right. We're seeking for equal opportunities. Lumala get talent yo gy'alina towards the contribution of our country. In Uganda yaffe ffenna. Bobi Wine anaawangula akalulu kano. Information yemu si nnungi kwakulaba ku TV. Ni information ennungi nnyo gembawa nti abasinga obungi bagenda kuwa Bobi akalulu. Era temutunuulira Bobi Wine oba Eddy Yawe obaani nti akalulu kaffe mukakuume. Bw'obanga gwa akalulu gwokawaddeyo kikakatako gwe wennyini okukuuma kyokoze ki kyowadde. Mumanyi bulungi nti opposition tetuyina manpower like in terms of guns okukuuma akalulu and so on. Mmwe mwennyini muyina okubanga mutwala buvunaanyizibwa okukuuma akalulu kennyini, kubanga akalulu si kalulu bululu, akalulu kaku package ennene. Obadde omanyi nti nno okulwa mu pawa mu buyinza kwavuwaza akalulu ako kennyini kagenda okukola ki okukuyamba. Bw'oba oyagala kulabako mumu n'abagagga ng'akoze ssente ze nilwa kuba nti yeeyagaliza yeekayagaza n'ensi ye bennungi. Amanyi bulungi bw'awaayo akalulu ensi n'ekyukamu alaba ekyenjawulo. Bw'omanyi nti nno bakunyigiriza mu kino ate nga bakunyigiriza bennyini be baliwo ate bajja kuvaawo akalulu kakikola ki kakikola. So akalulu si ka Bobi Wine, akalulu ka bannayuganda. Bobi Wine agudde mu chance nti yakola ki yaliwo okuba nga asinziza banne enkizo. Twagala ffenna Uganda ekyuke era twagala okulabako ku bukulembeze opya mu ggwanga lyaffe. Ensonga lwaki tulowooza nti buvunaanyizibwa wa buli munnayuganda okubanga ekyo kyayagala asituka n'akunga ne banne ne bawa omuntu gw'ayagala akalulu. Era nze gwengenda okuwa akalulu Bobi Wine bw'omala okukamuwa ate kakuume Uganda ekyuka emirembe. Alright, mwebale nnyo okubeera nga mutugoberedde wano ku SK Media. Oyo abadde Eddy Yawe, mukulu wa Bobi Wine, ng'atunnyonnyola ku gyenvudde waabwe nga famire mu byobufuzi ate n'okuyimba all together. N'olulala tujja kusigala tubaleetera abantu ab'enkizo bwe batyo. Musigale nga mugoberera channel yaffe eno, subscribe olikinge, twongere okubeera nga tutereeza mpeereza yaffe n'okukuleetera ebyo ebikunyumira. Nze Solomon Kaweesa wano ku SK Media. Mubeere bulungi, mweraba. Mukwano w'amatwese ebire sagala kumanya kubange mwagala.